mutwayawukanye ne Suzan era kyova tokyamulaba yatandika Kanisa e Kawempe n'olaba embaata n'olaba empuuta ebiyenje bya kuno binoonya content. Tuba n'abaana bangi nnyo mu luwummula abato abaddako so tweyawulayawulamu ne twegabira emirimu egitali gimu. Suzan abatumidde wonna w'obiraba eby'ekisuru ku social media manya nti omuyembe ogwengedde go bakasukire mayinja ng'oluyimba bwe lugamba nti Mukama wange gwe luyimba lwange mu nsi eno embi ejjudde ebibi. Ensi olwawo okumanya ani mulabewo akuseka n'akusibira feesi ate ndowooza ofunda n'asiba feesi. So twetaaga obukuumi. Tewali muntu gw'osobola kusanga n'akuwa obutwanga akukaka. Awatali bukuumi bwa Mukama tetusobola kusurvivinga. Abamu bagamba nti I am one man bagita batya one army man. One what? One man is army. Bobolooza nti ndi magye nga magye nga muntu omu ye magye gonna. Banumba ku social media banumba luddawa naye ngero olumba okimanyi nti nja kudda naye siri one man's army. Nyina Katonda amafuta ga Mukama ge gakuba omulabe n'atuula ku ttaka kubira Mukama engalo ez'amaanyi. By the way kantwala omukisa guno era okubalimburula mujjukire mabegako awo social media bwe yali efumbirira mbu twayawukanye ne Suzan manyanga biki nafunye omuwala ebyo ne tubizikiza. Kati ate waliwo ebirala ebyatandise banoonya views. Mutwayawukanye ne Suzan era kyova tokyamulaba yatandika Kanisa e Kawempe n'olaba embaata n'olaba empuuta ebiyenje bya kuno binoonya content. Suzan abatumidde wonna w'obiraba eby'ekisuru ku social media manya nti omuyembe ogwengedde go bakasukire mayinja era twali kinyonyi kinoonya byakulya ne kigwa ku doodo kingambira akuliranye. Omuyembe ogwengedde ebinyonyi kwe bigwa n'abantu okwo kwenyini kwe beesombera. Tewali kinyonyi kinoonya byakulya ne kigenda kigwa ku doodo. Enva endiirwa nnungi naye ebinyonyi tebizaagala nnyo. Byagala mapaapaali, menvu, amatooke, gambidde. Yeah. So, we are okay with this Suzan. Happily married. Bw'olira bantandise okwambala sambala ng'omanya Suzan taliyo. Naye kasitula banga ndi smart manya si magezi gange. So Suzan abatumidde era ndowooza okiraba nti Suzan waali naki kubira Mukama engalo ez'amaanyi. So bw'otuukeyo n'olaba nga waliwo anoonya views ng'ali mu kwogera mbu Suzan yatwayawukana yatandika Kanisa e Kawempe akulage bulazi ng'ali Kawempe abuulira. Kanisa si ya bibugambo. Akutereyo video nge Kanisa eri eyo nga ne Suzan gyali abuulira. Suzan gyali afumba abatumiddeko. Tuba n'abaana bangi nnyo mu luwummula abato abaddako so tweyawulayawulamu ne twegabira emirimu egitali gimu. Ate kati ffe tukuze era twakola resolution obutadda mu ntalo za munfuufu. Entalo z'omunfuufu twazirwana ne tukoowa. Buli lwe boogerayo ekigambo ne mujjanga mwekutte. Buli lwe boogerayo ekigambo ne mujjanga mwekutte ne tubanga abatalina bya kukola. Nga nzize nga njogera ebigambo. Ulala bayogera bingi ne tujja
mukazi watunagwa mu kifuba nembuuza ntwala ali mu kifuba kya kitaawo oba kya nnyoko. So ne tukikomyawo ne tuddamu ne tulaba nga tebayiizayo baakasambwa baakajjawa mbunafunya akakasi. Ne tujja ne tudigidda ku kituuti akuluno situjja kuvaayo atukooye 225 tetugenda kudda mu byantalo zaamu nfuufu kiŋambire neibawo ŋambira ne bannange 225 sigenda kudda mu byantalo za munfuufu. Anointing ya Mukama yereetera abantu okubaako bye batuukako. Ekisabe buli naku musaba amafuta okusuubula gaba amafuta n'osuubula ebitambula okutunda gaba amafuta n'otunda ebitambula nga babigula ne bw'oba fundi ne bw'oba engineer ne bw'oba ani weetaaga amafuta. Eriyo abantu abalina amafuta. Nyina mukwano gwange avuze tipa emyaka 2 nga terwadde teyabise mupiira tekwamye teyina kyebadde. Ne waliyo abantu nga talina mafuta nga alina kifuta ne bw'omwazikamu okuba n'okutuuka n'omugani komawo era bw'agiza ogenda okulira ng'etagala ndiyi unayina ki. Sabanga amafuta. Point number 13. Point number 14. Ekisa ky'okumaliriza n'okuwangula. Abantu abamu babagoba ku ssente Bayibuli bagibasomera bubi. Ensibuko y'obwavu kwagala ssente. The root of all evil is the love of money. Love of money. Which type of money? Gwe toyagala za bisiyaga. Toyagala ssente zigenda kufuga nedda. Oyagala ssente ozifuge. Nyine essuubi nti olunaku lumu omuntu alingamba musumba leeta olukuŋŋaane waffe hoima milioni 2 biibyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Tumazeeko omwaka guno nga mpulira obulumi tetutambudde tetufulumyeko omwaka oguwedde. Independence Night twali twekakabye tugende Namboole ne tutakkaanya ne tugireeta wano. Vision Night wano tituvuddeeko ku Kanani kutwala lukuŋŋaana bweru. We didn't have money. Sente ze tukuŋŋaanya za kulaba nga tuzimba Pentagon. Naye singa Mukama akungaggawaliza nze ngamba baga nti njagala genda Mbaale abagisubana ne bampa sente. Ne bwe bebeera bakiga basobola okumpa sente ne ngenda Mbaale. Aliwo agamba nti nze bwe ndaagaggawala sente nja ziteekamu. Wanika bulungi emikono naye Katonda akulabe azikuwe weefuule tulabe. Wanika bulungi emikono gyo yongeramu amaanyi. Sika sente mu linnya lya Yesu. Sika sente yongeramu amaanyi. Sika sente mu linnya lya Yesu. Sika sente mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sika sente mu linnya lya Yesu. Sika sente mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sika sente yongeramu amaanyi. Come on, atudde imuka. Bagamba nti zibula atudde. Zibula atudde, zibula atudde, zibula atudde. Program namba ya Solot Media. Sika sente imuka ku bigere ebyo zirangirire. Ekintu kyonna ky'osika mu ssaala okikwata mu buliwo. 225 wa sente. 225 wa sente. Ettaka lyoyagala ligula sente. Ennyumba y'ekirooto kyo ezimbibwa sente. Otyo yongeramu. Tozitya bilioni ziyite. Yiga olulimi lwa sente nnene. Bilioni ziyite.
yiga olulimi lwa sente ennene zisike, biliyoni ziziyite, oba za dola oba za pawundi ziyite. Ziyite. Katonda akumpere sente akwerabiza ezaafa. Katonda akumpere sente akwerabiza ezaafa. Katonda akumpere sente akwerabiza ezebabba. Katonda akumpere sente akwerabiza ezebabba. Katonda akumpere sente akwerabiza ezaafa. Akumpere ebiseera ebirungi akwerabiza ebiseera ebibi. Mukama akumpere ebiseera ebirungi akwerabiza ebiseera ebibi. Mukama akumpere ebiseera ebirungi akwerabiza ebiseera ebibi. Yimusa etabaza n'ekitabo kyo waggulu. Saba emirembe mu mutima gwo. Saba emirembe n'obukkaka mu mutima gwo. Sonyiwa bonna abakunyiza omwaka gukutambulire bulungi. Sonyiwa bonna abakucyankalanya omwaka gukutambulire bulungi. Jakeko eribadde ku mutima gwo. Jakeko eribadde ku mutima gwo. Clean your heart so that you may be at peace. Clean your heart so that you may be at peace. Abantu obuntu tebalina kyamaanyi bajje ku mutima gwo, kubanga Katonda agenda kuteekako abakusanyusa. Kati ku mutima gwo jjako abakunyiiza yimusa ebintu bye waggulu. Mugambe taata si kyangu naye bwe mbanga natuukiriza ekirooto kyange omutima gwange guteekwa okubanga muyonjo.